nga bannakibiina kya NUP beetegekera olunaku lwaleero okubanga bagenda epalisa mmemba w'ekibiina omu amanyiddwa nga Bobi Wine naye ng'amanya ge amatuufu ye Ayin'omugisha Anthony yakwatiddwa era nga essaawa eno wetwogerera ali mu kadukulu. Bamutaddeko emisango, bagamba bamusanze mbu n'ebyambalo by'amagye n'engatto naye ng'ebintu bye bamusanze nazo ze ovolo zino eza bulijjo eza red ne berets byonna nga woobiraba engeri gye bimakingamu. Bo bagamba nti bamusanze mbu ne gundi nga ziriko ranks era bagambye nti bagenda kuba nga bamugulako omusango ogw'okuba mbu abadde in possession ne government property. Bingi nnyo ebigenda mu maaso naye kankulekere ayeekolera abe nga analyzinga issue eno nga kunnyonnyola lwaki abannakibiina kya NUP balina okuba nga basaanidde okuba nga balina ovolozi zino ssaako n'ebyo byonna ebya red ne berets. Mwambali oyagala tufaanane ba civilian ffe. Lwaki oyagala tufaanane ba civilian ng'ate watutongozanga ab'oludda oluvuganya gavumenti? Bwe watumma obuwanguzi n'ogamba abo baludda luvuganya gavumenti. Lwaki oyagala tufaanane nga ba civilian? Sebe oludda oluvuganya gavumenti naye eba gavumenti. Eba halfway e gavumenti. Kakati oludda oluvuganya gavumenti oyagala twambale nga ba civilian. E halfway gavumenti. Nga gwe buli muntu owo oyagala omu identifying nti ono wange si mu bukyamu mu kumu identifying oyagala kumanya wuwo oyagala bw'osanga ayambadde ekibombolo gambe oyo nze commander in chief we oyagala bw'ayambala oyo commander in chief we oyagala ayambadde bwani nti otegeera abakozi ba gavumenti batambulira mu ziyuggi mwabaawula ate oŋŋamba ndi ku opposition afe we government kyokka ate oyagala nfaanana abantu ba bulijjo. Toyambala ovolo halfway government kiriza nti bw'oba oyina abajenerali bo nga bw'ogamba nti eno halfway government kubanga wagitongoza nga opposition wagiremesa okugiwa government n'ogiga abeera ku opposition. Bw'oba oyina amagye agago halfway opposition eba n'agaayo agasaggulira omukulu agenda wano ffe tulina omwekuumira kubanga okimanyi twagana amajego twagana obukuumi bwo ffe tulina omwekuumira. How can we be identified from other people? Tugenze mu kuziika oba tugenze mu kwabya lumbe. Oyagala omukuumi wa Bobi Wine bamu identifying batya kubazza obuzi era singa buli omu ayambalanga bw'ayagadde nga tewali kiba identifying osuubira bano temugiremu abalabe ba Bobi Wine kubanga tewali uniform ebaawula kubalala. Museveni think beyond. I'm a halfway government. Halfway government ekola ebyefaanaanyiriza ebya government nga bw'eba ne budget erina okuba n'amagye. Amagye agakuuma nnamunswa. Erina okuba ne funguwa bbalabala zaayo. Erina okuba ne SFC yaayo n'Odinga abirina wano. Nali naye juzi agera gamba era nnimba gomanyi anti wasoma byakuwakana naye nga seba alina abamukuuma abatali ba gavumenti ate nno weewunye baba bwe baba n'emmundu mmwe mutya babiti baba bakuuma baba n'emmundu because you are halfway government. Omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti oba omukulembeze owa opposition alina okutambulira mu capacity ey'oyo atudde mu ntebe ya Nambe musaamu tayimuzi. Bw'oba wamutongoza nga halfway government ono alina abantu bakulembera. Kale nga gwe majority abaddirira majority tali common. Oyagala atambule nga talina funguwa barabara. Oyagala atambule nga talina bukuumi. Oyagala atambule poteya. Oyagala atambule tayo ziraka. We are halfway government. We are halfway government. Eno statement mugitememu nnyo. Mubagambe omuntu nga halfway government seba ate lwaki oyagala ayambale nga civilian. How will be he or she identified?
You need to identify all your soldiers. Wobo otambula oyo wa UPDF. Oyagala Bobi Wine yaya ulate foto soldier amukuma. Ku bantu abalala ba kubalabe abayinza okumutuusako obulabe. Muve mu ebyo kakati kino ekintu twagala okirigalayizinga nga n'okwambala ovulo si musango wabula ng'omusiraamu bwayambala entalabuusi ye n'omusanga n'omugaa salaamu aleikum. Twagala naffe tutandike to be identified ourselves. Sesa byakunjogeza luzungu kuba bisobola n'okunneerumya olulimi. But have a way government erina okuba n'amagye gaayo. Bana basajja tetulina beekwekerera, tetulina beebikirira. Amagye agatakola bikolobero, agatawamba bintu by'abantu, agatatta bintu by'abantu kubanga gali identified already ne beganaakola ebikolobero. Bajja kukimanya. Kati njagala mutandika okutunga n'enzirika amanya n'abaana abo tubawe numbers. Fisa namba gundi kuba bana abajegga bayinza okukola yate ebintu byabwe tugambe banupu tuambala obu uniform tugambe banupu nedda nga babikola obote abakyali mu nsiko olaba babikola bakyali mu nsiko baba mu government ate basobola okwefuula kyonna omuntu wasobola okwefuulya amagye ga government nga muyeekera watasobola kwefuulya g'abayeekera nga wa government oba opposition mwe nkiddamu bana abasajja tulekerawo kubeekwekerera abasirikale abaffe babeewo ng'era bali registered ng'ensi yonna ate bamanyi reserve force ebeereyo Bobi Yanga lwalwadde alina okuba ne reserve ye ani alina okureplacinga Bobi Yanga mu reserve mu kukuuma president bana abasajja mulekerawo beekwekerera otherwise bagenda banyalako ku mitwe mbabuulidde president nze yeekolera itongwa musajja waatuula wano ku mutale Nairobi. President bana abasajja tulekerawo kubeekwekerya bagamba tuli opposition means halfway government ebeeretya n'abakuuma obukulembeze nga tebabakkiriza kubeera identified nga tebabakkiriza kubaawula ku balala batambuze nga tebabakkiriza kubaawula kufuna uniform yaabwe egamba nti edi waffe bw'osanga ajambadde nga gundi waffe wabula jjira mu t-shirt ku magye agayina okukuuma omukulembeze oyo omanya si wa muffe nga babigaana batya president hafewe government oba government eri in wait oba government eri mu lugendo oba oludda oluvuganya government lulina budget lwaki baluwa budget nti lulina n'olunaku olw'okusoma budget osoma otya budget nga tebatakkiriza kubeera n'amagye olukusa olusoma budget do baalutuwa wabula olubeera n'amagye agaffe agalina okukuuma omukulembeze saagayina okubatabaala kubanga tegasobolera kubatabaala naye agalina okukuuma omukulembeze nti go tegalina kubaawo. Mr. President, we need defiance. Mr. President, tulina okuguguba this time around. Abajasa abaffe babeewo. Abajasa abaffe Mr. President babeewo nga tebakyekweka bwekwesinga n'okwambala uniform ya NUP oba tozizza musango kubanga umbrella mwogwa bagirigalizinga oba bagigazettinga ng'oludda oluli ku halfway government. Museveni bw'oba otukooye okwambala ebyefaanaanyiriza eby'amagye n'ebifaanana eby'amagye tumanyi gye babitunda nze yeekolera yitawo nga musibe bulungi.